Therefore, Museveni and Muhoozi cannot make Ugandans believe them that it is now, Besigye at 70 years, when he is retiring, that is when he was going for an armed rebellion. Muhoozi and Museveni should know that Ugandans have refused. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Singa government ebeyagala egende fune exhibits ezali mu koti y'amagye eziwe police eziwe DPP bakole misango emipya n'abantu babavunaane bupya mu kooti ez'amateeka eziriwo oba civilian courts. Kati bino Attorney General byagamba nti yawandikide DPP eteekeko committee byakwonoona budde bw'Abannayuganda byakudinayinga justice kwaba abantu abavunaanibwa kooti y'amagye ng'obaliddemu ne Dr. Besigye ne Haji Obed. Yawadde essaawa 48 okuta Dr. Besigye. Omusajja atalina musango, Supreme Court yavaayo n'egamba byebakwatira Bannayuganda mu makomera g'abajaasi tebiriiyo ate bakisazizaawo. Lwaki bakyamukutte? Omusajja bamute baagala asooka afe. Tulowooza nti ebitongole by'eggwanga empagi eggwanga kwe litambulira ng'omuli ekitongole kiramuzi, kitongole parliament n'oluyi olukulembera olwa president nti birabika tebyetengeredde nga tusaba wabeerewo obwetengerevu ekitongole kiramuzi kibe nga kikola essiga eddamuzi libe nga likola emirimu gyali gye lirina okukola. Bino bwe biba tebitereezeddwa kireetawo embeera y'okulaba nti ereetera bannansi okuba nti no bajja obwesige mu mbeera mu ngeri gye bafugibwamu n'engeri eggwanga gye litambuzibwamu. Na Uganda obwesige bwaffe buli weereere. Eyo yonna gye muli obwesige tuli weereere, tulina okunoonya plan B. Kuba eremye twakiriziganya tukolere mu ssemateka. Twakukiriziganya tutambule ng'eggwanga. Naye kiremye. So bannange bwe kiba kyeremye tetukaaba nnyo tunoonye ekyokukola. Nze neebaza aba civil society kuba bakoze ekyo civil society kyeteeka okukola. Abantu ba bulijjo bakoze ekisoboka. Naye ndowooza abantu ba bulijjo empapula ze tusoma si zezo. Twandirumbye nga Bukavu bwe balumbye, twandirumbye nga North Kivu bwe balumbye. Kyekisigalidde. Tukoowola gavumenti ekkirize abasawo abakugu batuuke ku mwami Kiiza Besigye n'abasibe abalala betulowooza nti wadde tetubamanyi wali abalala balina ebirwadde byabwe nga n'abamu bamanyi baavadda mu bulamu bw'ensi eno amangu ddala nga bakava mu kkomera. Gavumenti tugikoowoola esse ekitiibwa mu bufuzi obwesigamye ku mateeka. Enfuga ey'amateeka bwe twali tugifuna era bwe baba abasoma amateeka bagitwanjulira batugamba nti buli muntu yenna alina okuba nga ali wansi w'amateeka. Tukoowola gavumenti ekomye okweyisanga eri waggulu w'amateeka. You also come and see the head of state coming out to saying that this is a wrong ruling, right? And that he will oppose the ruling. So where does that leave separation of powers if you have the executive interfering in judicial matters? So that just shows that there is no constitutionalism in this country. If a chief political figure can be removed from a country that has laws in place to make sure that people are safe, and there is transborder, I don't want to say transborder crime, but that is transborder crime, without any international organization coming out. Recently, the African Union came out and had its elections. You're yet to see them give a statement such as this one on that matter. We've not seen any embassies in the country that claim they are supporting constitutionalism come out to to condemn this. I was going to say violently condemn this, but this is the time for international actors to also come into play. Civil society can also do so much. So we would like to see our counterparts, Kenya, right, where he was abducted from, countries like Tanzania making stakes on this. You saw Martha Karua in the country. So that is an expression of goodwill, but the international community also has to come out and expressly condemn this through different ways.